Botera ekitundu kyakubiri nze Dr. Teddy baligerankona balamaga n'olwekyo tutandika ekitundu ekyokubiri basibo ne bannyabo. Ekitundu ekyokubiri mu misomo gino Ssenga ne Kojja Buulira sukaali w'omukwano bavubuka kanzire ku basajja ndyoke ate ntandike omulamwa gwe mbaddeko ogw'okwambala abasajja namwe abavubuka ebintu bino kati njagala nammwe mbawe nakugambye njira eno sente yo njagala ogikwata ogitoole n'omutima gumu nga naawe omatidde oba oli muwala oba oli mulenzi. Kinono kye kireetedde emisomo gino okubeera nga jabbeegi lwaki ebirimu byonna bya njawulo ate twetaaga okubimanya. Ebintu eby'okukwana bangi tebabimanyi naye kaakati abavubuka abasajja kino kyemba nnyonnyola kyekintu ekyokukwana kuba nakinnyonnyolako emabega ne mbagamba okukwana kitegeeza okufuula omuntu mukwano gwo wabula ekigambo ekyo naye nkugamba kikozesebwa bubi nnyo. Okukwana nga omuntu oyo mufudde mukwano gwo ng'ekigendererwa kyakuba naye mu kwegatta olunaku nga lumu oba emirembe n'emirembe kye tuyita okukwana. Naye nno mu kukwana kuno obukodyo bungi obweyambisibwa abasajja era n'abakazi. Era abasajja n'abakazi naddala abavubuka basaana bamanye obukodyo bwe batamanyi bwe ngenda okunnyonnyola kibayamba okumanya ekyokkola ekituufu mu budde obutuufu. Wabulewo ng'omuwala akwatibwa akamasiko k'omukwanyi ng'akwaniddwa tategedde atandike nti ate singa namanya sandigize. Obukodyo bw'ekisajja kati abasajja ndikumi obwoba ng'oyagala owangula omuwala era omutengula omutima. Abakazi mu butonde bwabwe baagala nnyo ebintu ebinyirira n'olwekyo omusajja aba ayagala okukwana omukazi yenna naye olumu alimwa lwa bintu yatunuulira kya ssente naye nno si kyekyo ng'oggyeko ekya ssente. Ekituufu kiri nti bw'oba ng'oyagala otwala omuwala omutengula omutima okweyonja n'okwefaako kibeere ekintu ekikulu. Okuba mu ngoye ezitukula kibe kintu kikulu. Engolole ate ng'ozikyusakyusa nakibanyonnyola nti abakazi kibasikiriza nnyo era abantu abamu bagamba nti abasajja abayonja ennyo baba benzi abawala mubawulira babatya. Kati gwe omusajja bw'oba ng'oyagala okwana omuwala ekyokusooka okweyonja. Lwaki bakyogera kiri bwe kityo kubanga omusajja ow'ekika kino abakazi abasinga obungi bamwegomba ayambadde obulungi agolola muyonjo. Kitegeeza nti buli mukazi aba ayagala akwanibwa omusajja ow'engeri eyo. Y'ensonga lwaki ne gw'aba asabye omukwano tatera kugaana nga tannatunuulira kintu kya ssente ne tatera kumugaana. Lwakuba nabannyonnyola nti abantu abatera abo butaayitaayi bayonjo bagoloddi biki olumu tebaba na ssente ebintu eby'okukakaalukana ate bo babikola ddi. Buli kadde aba ayagala munnaamulabe. Mubeegendereze mujjukire nammwe bwe mwali mukyazisoma bw'wali weekwana ne muno wafubanga nnyo okulaba nti ogolola essaatu ogikubamu akakindo munnaakwegombi. N'olwekyo mmwe abawala baba babasuubiramu ssente naye oluusi nga tebayina. N'olwekyo ekintu ekyo nga bwe ndikojja abasajja kikulu nnyo bw'oba onaatwala omwana omuwala oba ng'omanyiriira ogenda mutokota ng'enjugira bw'eri. Sooka weeyonje weefeeko weeyoyote. Naye musaana mwewala okwefuuyira obuwoowo obuwunya ennyo. Abakazi bakitwala okuba ng'akabonero k'abasajja bamalaayo oba bayita abenzi n'olwekyo mukyewale. N'ekirala ekyokubiri oteeka okubeera n'enneeyisa mu bantu. Enneeyisa mu bantu kitegeeza kinene kubanga abakazi gye bafa benkana bonna baagala nnyo omusajja alina empisa ennungi. Abawala abo baagala nnyo omwami eyeewa ekitiibwa, baagala nnyo omwami assibwamu ekitiibwa era baagala nnyo omuntu mulamu. Y'ensonga lwaki abakazi abo nno be mulaba baagala nnyo
abo abaddusi, abayimbi, abakubi b'ebikonde, abasambi b'omupiira, emizannyo baagala bagabane ku kitiibwa ky'abasajja ng'abo. Kati gwe omukyala bw'okeera enkya n'otumira omusajja mwena mufaanana, sinakindi gwamusinga okulowooza kkiriza oba otomedde. Kati gw'omanyi, kati abasajja mbawaddeyo obuntu bubiri gye bujja mu maaso, nja kubongera obuntu, nja bbawa buyitirivu. Enkwana, basajja tuli ku nkwana, abakyala tuli ku nnyambala. Kasavu kanyama, kasavu kanyama. Abakyala bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe ogw'okwambala, nabadde mbanyonyola ne mbagamba, ne mbannyonnyola nti ebijogo ebyo baabibajjanga mu biti ebyabanga ebyekulungirivu. Ebiti ebyo bye babiyita erinnya lidduse, naye bitera okwenkana entula entonotono, ne babiwumulamu ebituli, ne babitunga ku buso, ne basiba mu nsingo y'omwana. Era bwe yabanga ensingo y'omwana oyo ng'egonderera, okuba waliwo omwana ye lw'obanga waakamuzaala nga bambi kituufu aba tannaguma, naye waliwo gw'olaba ng'ate yo mulebevu nnyo ekisusse. Era ensingo eyo bwe yabanga engondereve ennyo, oba bwe balabanga ng'omwana akyamiridde, waliwo lw'olaba omwana bambi n'obanga omulira n'ogenda okugira ng'omwana yakyama nga tewakigenderera. Kati okola otya? Bino ebintu bye mbadde nkunnyonnyola ebyennyambaza, ebyo ebijogo, ebyo ebibirabira, ebyo bikutula bye tumwambaza, bimuyamba. Kubanga nkunnyonnyodde, omwana waffe ono omuwere, bingi ebimutuukako kubanga omubiri gwe guba gukyagonda, guba mugonvu nnyo abatanaguma. Oyinza osanga oludda olumu nga lumpi, olulala nga luwanvu. Naddala abo abaana ababeriberi abo batera nnyo okukyama. Lwaki? Omuzadde olunsi ayinza okuba nga tamanyi nkwata gwe mulundi gwe gusoose, ye tabimanyi byonna, abiraba atyo, kyekwatiranga bw'ayagadde, yadde abamwegendereza, naye omutindo gw'omukyala yali azaddeko abatanagutuukako. Era nze ndabye abaana bangi nnyo ababeriberi abo nga bakyami, bangi nnyo bentera okusisinkana eyo mu malwaliro gye ŋŋenda. Naye omuzadde bw'ataba na muntu mukulu kumulagirira kukyusiriza mwana buli lwe yeebaka, kibi nnyo. Kubanga omwana takoma kukyamirira nsingo yokka, naye n'amatu olumu gafunirawo obulemu. Era emabega nabannyonnyola, ono ye audio wa Ssenga ne Kojja bulijjo gwe nnanga, oli namuyiye olw'ensonga y'abantu abacupuzi. Oli namuyiye olw'ensonga y'abantu abacupuzi. Era olw'okuba njagala neewalire ddala abacupuzi, audio n'agenda kujjanga mu butundutundu. Mu butundutundu ojja buwuliranga nga bulangibwa ku leediyo wa wonna, ne mu misomo gyange ojja buwuliranga. N'olwekyo nti weesanga ng'omwana afuniddewo obulemu, okutuuka okumu okuli ku ludda olulala, oyinza osanga nga oludda lwasinga okwebakirako kuyinza okuba nga kuwuliramu katono, oba olunsi abamu ffe tubalabye eyo ku malwaliro ng'okumu kwazibira ddala engeri ekiwanga oba omutwe gye guba gukyalimu obubebenu, ng'agana amagumba teganagumira ddala. N'osanga nga bambi omwana takyawulira, gyavudde buto nga takyawulira, naye nga kyaviira ddala ku neebaka, nga kyaviira ddala ku gundi. Kati kye tukola ebiti bino oba ebijogo bituyambako bwe bibeera mu bulago bw'omwana. Omwana ono kimuyamba mu lunyaanyimbe, waliwo kye tuyita balancing, munansonyiwa, okwenkanyankanya gundi, ekyama eno n'agira eno n'agira eno nga buli luuyi egwayo. N'olwekyo mugezeeko ebyo birabira mu byambaza abaana. Waliwo ekintu era kye sikyalaba nnyo
kubanga era abaana baasibwanga endege ku mikono naddala aho omwana bwe yabangamu obulwadde bwe tuyita eyaabwe oba ensika oba empewo z'ekika. Kaakati ekyaleeteranga omwana ono okusibwamu endege bintu bingi nnyo naye ngenda kunnyonnyolako ebimu, ebirala mujja bifunanga mpola mpola. Ntera okulaba kati abamu tebakyabikola. Waliwo gye nayita oli ng'amusibyemu emiguwa gino egisiba embuzi ne ŋŋamba owaayi. Bwe nabuuza omukyala ŋŋamba anti munnange kaakati waliwo obutiititi. Obutiititi obwo bwaggyibwanga ku ttale, kambuleko obuti obwo bujja kubabuzabuza tukyayinza bufuna, naye kati kannyonnyole ku kintu eky'ebikomo bino nga sinaba kiviirako ddala. Embira kintu kikulu, zitangira mu bintu bingi. Embira zitangira ebintu bingi omukyalo ono byatamanyi. Ate abaana ba kaakati abadde otika omumwe tetumanyi, bakola bibanyumira era nga bwe mutira okwogera nti nze nkola binnyumira, naye bikunyumira ate biyinza okuviiramu emitawaana. Kaakati era waliwo n'ekintu kye nzize ndaba, obutiiti. Ekyambalo kino kyambalo ky'abantu babiri abafumbo, naye kati ate nakyo nkisanga nnyo mu baana gye mpitira. Mukyalo omwana amwambazizza obutiiti naye ng'ekinnaku ate ye nga tabulina. Bamikwa n'abakyala, obutiiti kyambalo ky'abafumbo ekikozesebwa mu kisenge mokka. Bwe tobulina maama tobwambalanga nako, naye ate obwambazizza omwana. Era bannange ate mmwe bannange mutuwe muddi, n'osanga omukyala nga omwana amusiibiza mu butiiti abumwambazizza kyokka ye tabwambalanga. Bannange kisonyiwaza ku muntu bw'abanga yakengukako, bw'abanga yanyumungukako. Wano mu Buganda era ffe bwe tukisanga, ali bwe kigwa ku bawala bano nti muwala muganda ng'akikoze, oba otuwe mudde. Lwaki? Omwana oteekeddwa musiba mu mbira, si butiiti. Obutiiti bulina omulimu gwabwo. Oba nabwo kansooke nnyonnyole obutiiti buno ndyoke neeyongereyo, kubanga ekituufu mwe muyina ebintu bye mutamanyi, okumanya nti oba otuvumye era oba otusonyiwaza. Singa Ssezaala abadde ajja n'asanga omwana ng'ayambadde obutiiti obwo, oba omuwe mudde, kubanga omwana bw'ogezaako era lw'oli kikola n'omuwa Ssezaala wo ng'alimu obutiiti, oliba omuwe mudde nga bw'okiwulira. Kalifa abasajja Abaganda, nze kaddo ndeetere omwana ng'ayambadde obutiiti, oba ompe mudde. Najjuuka ndeetere omwana ng'ali mu butiiti, oba ompe mudde kuwemula. Oba omulaze nga bw'oyagala mugende mu meggane ekigo ky'abakulu gwe ne Ssezaala wo. Ate n'ekirala bamikwano, nga sinaba kunnyonnyola ku butiiti, boddira omwana ono n'omusibamu obutiiti ng'akyali muto, olunaku lw'okubumuwa mu butongole emigaso gyabwo tagenda kugimanya. Iyo oli mumatiza otya nti nkusibirira obutiiti buno, anti munnange ate nga yabusiibangamu. N'osanga omuwala n'atambula n'ava ekanyanya, wuuyo Kyebando, n'ava ekyebando, wuuyo agenzeewa Nateete, wuuyo Kyengera, ali mu butiiti, n'okulabika ali ku booda booda emuyisa wano emutwala eno nga n'okulabika bulabika.
era beba abaana bimulaba kubanga ye yakula abwambala yetamanyi talina kyabulabamu bibantu abakulu boolaba abo abayinjirira ne bamalaya abo abeetunda mu nguudo nga abwambadde bulingiza mu kifo ky'okubuleka kuluna kubanga oluna kyekifo ekitongole mu nju mu kisenge we tubutereka bakiyita oluna. Lwaki kiba bwe kitu? Yakula abulaba n'abumanyiira amanyi bwambalanga ekyambalo ekirala kyonna. Ate namwe abantu mulina ensobi oluvaawo nga muvumirira abantu abo mubaleke, tonenya mwana ono oba okoze kikyamu. Lwaki? Ekituufu kiri nti oba omulanzi bwemage oba omuvumidde bwereere, vumanga nnyina, muvumanga bamaama baabwe abaabo bayigirizanga bato. Omwana nno bannange ne bwabba avumya nnyina n'abakadde be. Kyova olaba ffe we twasomera nga batugamba ku ssomero nti bwe mumanyi mugenda kubba ffene w'abandi oba ebintu eby'effujjo, yunifoomu yaffe musooke mugijjemu. Lwaki? bavuma basinga kutunuulira mmwe abantu abakulu ababeera n'abaana bano, bamanya nti nammwe bwe mweyisa. Ffe kyebavanga batukubiriza okwambulamu yunifoomu tulyoke tugende tubbe ffene w'abendi mu faamu. Ffe twasomera mu biro bya ffene. Kati omwana ono ffe bwe tumulaba tomuvuma, manya nnyina gye yamutendeka ekyo bw'aba nga akyamulina, bw'aba nga teyayamba ensi n'eba nga yeekuzizza. N'olwekyo maama abaana mukibayigirize nti kibi okubwambala n'oyita nabwo kubanga kizira okububuusa amasaŋŋanzira. Ye mumanyi omutawaana gw'oyinza ofuna. Anga bwe ndi omusomesa ate omutendeke, kijja kuba kibi nnyo okukeera enkya n'enva ku butiiti nga sibunyonyodde. Mwe ababusiba abaana mu kifo ky'embiramu abandeetedde okubwogerako. Obutiiti nkiddamu kyambalo kya mu buliri. Ababumanyi mwenna mu bumanyi buba bubirabira oba obubira obusirikitu nga bulimu amabala ag'enjawulo naddala eryeru, era butungibwa ku kaguwa nga bw'olaba embira z'omwana. Lwaki bakikola bwe batyo? Nti omugole asobole okuganja, era obutiiti obwo babussaamu n'ekintu kye tuyita oluyito, luyitenga bba. Era buno obutiiti Ssenga bw'aba abuwa muwala we bumala kuwangibwa nga bunaazibwa mu ddagala omuli olweza n'ebbombo n'eddala lisijja kwogera. Oluyito luba lussaamu kuyita bbaawe buli kadde. Naye omuntu toyinza bwewangira nga tobumanyi. Okuwanga kyekikolwa ekyo ky'okubussa mu lweza n'ebbombo. Era obutiiti buno bamikwano bwe bubeera buwangibwa, bubeera mu mbuza nsobi olw'ensonga nti nakinnyonnyola omukwano oluusi guleetera okusobya. Ebintu bingi nnyo nnyo ebituleetera okusobya mu mukwano. Mukazi wo n'omuyita maama wo, omwami n'omuyita taata wo, ogutali musango. Kati ekyo era kye bayita okusobya. Era ffe tugamba omukwano bwe gutasobaako teguwangaala. Timwe lubeerera ewammwe muyina emirembe mu maka, ogwo tegugenda kuwangaala. Naye ekiwangaaza omukwano guteeka okusobako. Kyova olaba nti n'obutiiti buno bubeera mu gundi ez'enjawulo ez'ensobi. Era mu mukwano bamikwano bagamba muno bwakusobya musonyiwe, muddemu ate mutegeeragane. Naye mukimanye nti obutiiti bw'Omuganda bugattibwamu obuweke bw'olusiiti. Bagattamu obuweke bw'olusiiti. Era nja kinnyonnyola eyo mu maaso bwe tuba tugiragundiza family planning. Family planning kizaala gumba enkola zaffe ez'obugundi. Obutiiti buno tuyina eddagala lyaffe tulisiba mu butiiti. Bamikwano
obutiiti buliko ebintu bingi byesirowooza nti biyinza n'okuggwaayo. Obadde okimanyi nti omukyala bw'afa abeewaabwe kye banguyira okusaba mukoddomi waabwe bwe butiiti. Baba tebaagala mukisa gwabwe gutwalibwe wabweru koono anadda mu kifo ky'ono. Kubanga baba ababuwanga baba babuteekamu bulimu obuganzi bw'amaanyi nnyo kwabo ababuwanga bamanyi amakulu gaabo. Era obutiiti buno mikwano tubunaaza amaziga ne bulyoka buweebwa olunsi omusika bwe mubeera mwagadde amaziga ag'okufa omuntu afudde biki bintu bwe bityo. Buliko etteeka oba omuzzo bw'obeera mu mbeera z'ekikyala toyambala butiiti bw'obeera mu nsonga. Lwaki? Oba ofuuse mukaalubaale musoke. Jjukira y'aba akulasiza n'akuleetako omusaayi. Eri abagamba nti ate bwe sibikola, bw'otabikola olwa mu mwezi gwe kikole ng'akigenderera ennaku z'obadde omalamu ojja ofumbire bakuwangira obutiiti obwo bwambalenga ogende oyingire mu nsonga zo obulekemu ojja kubumbuulira. Tiwira birango nkubira n'oŋŋamba olwamu. N'olwekyo bw'obanga oyingidde mu nsonga obutiiti buno obwambula. N'ekirala abamu olunsi no bambi balimiramu n'alimiramu ddala ddala naye ng'ensonga yava mu kyakunyoma n'atabujjaamu. N'ekirala omugaso gw'obutiiti bukola ng'empeta mu bufumbo bw'Abaganda era bwongera ku kitiibwa ky'omukyala. Omukyala ekitiibwa kyo bwe tubeera mu kisenge butiiti. N'ekirala bukendeeza ku nsonyi mu bakyala. Lwaki omukyala bw'abanga abwambadde nga ali bwerere abanga ayambadde olugoye kyova olaba tubuyita ekyambalo ky'omu buliri. Ensonyi awo zikenderako naye gw'omanyi ekitegeeza okubeera obukunya nga tolina kintu kyonna mu kiwato. N'ekirala abakyala kino kikulu nnyo bongera ku bwagazi bw'omusajja n'omukazi nga bukwatiddwako olw'eddoboozi eribuvaamu era busumulula obusimu bw'omukwano. Ogwo nno mugaso gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Bunyiriza ekiwato ky'omukyala n'ebirala bingi nnyo naye kale nyiza nyinyonyole n'obukomo nabwo kambunnyonnyoleko mbuveeko lumu ate tweyongereyo. Naye obukomo nno bwongera ku bulungi bw'omukazi eri abatakimanyi ate era bwawula omukazi ku musajja. Obukomo tebwambalwa era bw'osanga ng'omusajja ng'ayambadde obukomo kwata ku mutwe gw'omanye nti entegeera ye ntono. Tebwambalwa obukomo musajja buteekwa kwambalwa mukyala. N'ekirala obukomo buno nabwo bulina omugaso. Eddoboozi eribuvaamu lisanyusa omusajja nga bali mu mbeera y'obufumbo. Ekyokusatu kiba kyakuna obukomo buno bubatemyako. Omwami bw'abanga abadde alina omwami munne gw'atudde naye mu ddiiro, omukyala ono ye ng'ali mu kisenge oba yeebase, singa abunyeenya omwami n'awulira eddoboozi butereevu aba amugamba nti emboozi mugikomye oli agende jangu aba amuyita. Buba butemyako omwami ng'anyumya ne banne ne bakyusa omutwe gw'emboozi naddala nga tayagala agimanye. Nakyo ekyo weekiri. Tuyinza okuba nga mbadde ntudde ne mukwano gwange wano Franka tunyumya. Omukyala bw'abunyeenya aba ntemyako emboozi gye tuliko tugikyuse. Ekyo nakyo gyekiri. N'olwekyo nno mugaso gwa bukomo ffe tubambala abantu abasinga bangi obasanga naye nga tagumanyi. N'ekirala buyamba omukazi okumanyisa bba nti ayagala mukwano, kubanga mu butonde abakyala nakibanyonnyola kibasonyiwaza okwogera nti kati njagala. Bw'abanga ayagala abunyeenya bba yategeera nti obudde bwe buno munnanga mpita. N'ekirala kye ngenda okusembyayo nabwo era bwe tubeera mu nsonga z'obuliri busumululira ddala 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 obutonde buli.
Neewuunya ffe we twakulira ewaka lunaku lumu nzijukira mwannyinaze yali ayambadde obukomo obwo twabulonda nga tuva ku ssomero. Mukadde bwe yamulaba yakwata omuggo n'akuboli nti genda oseeguwalira eri. Nkitegeera nkuze nti obukomo bwabanga bwabafumbira bw'obwambala ng'oli mwana oba oseeguse kiba kiraga waliwo yabukuwadde. Abantu ab'edda baabanga bagezi wamatudde ku mulamwa gwaffe. N'olwekyo nga nfundikira obutiiti nkunnyonnyodde ekifo ekitongole eky'obutiiti mu kisenge kyammwe tukiyita oluna. Ne mbanyonnyola abakyala muyigirize abaana nti kibi okubwambala n'oyita nabo kubanga kizira okububuusa amasaŋŋanzira. Kubanga onaatambula olugendo bwambulemu obusse mu kifo kyabwe kye tuyita oluna butereke genda. Ate era nammwe abakyala bannange tubeeremukko ku kisa. Si kituufu kunyumya mboozi bukwatako nga tuli mu baana abato. Emboozi yabwe eba y'abantu bakulu. N'eriyo we tubeera n'owulira olinga ayogera n'ogamba abange emirembe gino. N'ekirala abakyala tebubeera mu ddiiro. Omukyala yabuulirirwa obulungi omwana omuto bw'abusangawo bubeere eri mu kifo kyabwo. Era bw'olikeera enkya n'olaba bamikwano bw'obanga obadde otambula n'olaba oli ng'abwambadde bukunukkiriza mu ngoye bulabika manya oyo kigwengere kiri awo kintuntu. Munansonyiwa okwogera bwe ntyo lwaki? Kubanga bwe gubeera tebulabwako muntu atali bbaawo. Obwo bwe butiiti kambuveeko nzire ku kye nabaddeko. Ekintu ky'endege ebikomo kintu kikulu nnyo. Njagala nkifundikire nkiveeko. Kubanga nazzikuno abawala bwe baawezanga omwaka gumu 2 3 okutuuka kwenaawo baabasibangako endege n'ebikomo. Lwaki baakikolanga? Baabanga baagala bakule n'entumbu ez'ekikazi. Kubanga ekituufu mukirize mugaane waliwo entumbu ez'ekikazi n'ey'ekisajja. Era entumbu ey'ekikazi teteekwa kubeera nga ya kisajja. Kyova olaba bano baabambazanga embira n'ebikomo. Sanga abakyala ennaku zino abakyala omwana amwambazizza bino bisitokisi mu Luganda ze tuyita enkampa. Amwambazizza enkampa n'omutunulira amwambazizza ezikoma wano waggulu w'obugundi buno bwe tuyita obulegete ng'oyingirira ku ntumbwe ng'ova eri wansi. Ennyama eno ennene y'entumbwe weekoma we tuyita akalekete okuva waggulu wano mu ntegetege n'ogamba abaayi. Lwaki? Omubiri gw'omwana guno guba gukyakula eno wansi. Wanyuunyuuka ne wasondowala. Akalekete kano ne kalyoka kagyejja. Bw'akula ayinza okuyitibwa, temuwulirangako bano abawala oba abantu abayitibwa ntumbu erimu akaana. Entumbu eno ekula. N'olwekyo abaana mubasibengako embira, endege, ebikomo bakule n'entumbu ezinyumira. Kakundu. Ng'omwana we abakyala nga bambi bw'ayambala kakundu. Olabira ddala n'ogamba ho! Ne waliwo abalala nga tanyumirwa. Ebyo byonna biveeyo ku gundi. Tebaamutendeka. Tebaamukolako bino ng'akyali mwana. N'olwekyo omwana yambazibwe endege n'ebikomo. Ate mujjukire nti omwana nazzikuno eyabangako endege olw'okubanga endege zino zirina omugaso no gw'amaanyi. Abaakaakati mmwe abatanagutegeera munansonyiwa. Ziba ziyoogaana. Zikola omwaki ddoboozi ly'endege gye tuyita omwaki oba okuyoogaana. Kwe kuvuga kwazo ng'omwana waffe ono abadde atambula. Ekyatuleeteranga okumwambaza endege omwana waffe aleme kubula.
teyayinzanga kubuulira teyayinza nga genda wala kubanga bwe yatambulanga ne ziyogaana yatuulanga wansi alabe kiki ekiri munda obwana obwo buto bwagala nnyo okwetegereza kiki ekiri munda amaaso ge amatu ge n'obwongo byonna mu kiseera ekyo byabanga bikula mpola jjukira nti bibeera bikola kati yetuulanga wansi alabe yeebuuza ekirimu kati ndowooza baleeta buno obugatto obukaaba fiifiifi kati kyetwavanga tubambaza endege nti omwana ne bw'atambula n'agenda eri oba owulira endege zino nga ziyoogana naye kaakati abaana bababulako nnyo ekitaaliwo lwaki nti ne kabazaala yennyini tamanyi mugaso gwa ndege lwaki omwana taabuli ne weesanga nga yakkiridde eri yagoberedde banne n'olwekyo abaana tubambaza endege kale bwe biba byali byadda tukimanyi mwe mwagala biriko mwambaze obugatto obwo obukaaba buyambeko naye era endege zisigala zisinga lwaki kiri bwe kityo kubanga omuzungu yakugamba nti old is God old is God ebyedda bye ebisinga oba oyagala oba toyagala ekyamuleeteranga okulema okugenda eri ewala kyajjanga lwakuba nti bambi olunsi amagulu ge gaabanga gazitowa nga tegamusobozesa kutambula atyo ng'amaanyuuka ng'abuuka omuliro bagendanga okuzimujjako ng'amanyidde ddala okutambula ate nga n'entambula ye yeeyiye ennungi ey'omukazi omuganda lwaki omukazi omuganda alina entambula ye omukazi yenna alimu akantu ak'obuntu bulamu tatambula taakisuuleko enkola eyo ey'okutambula taakisuuleko ekitanda mbi nnyo amaanyuuka benta alinga abasajja tenyumirwa bantu bagirava tenyumirwa muntu akutunuulira entambula yeeyiyo era tenyumirwa mulabi tenyumirwa nangoye olw'engeri gy'omaanyuukamu ng'enkoko emmaanyi tewali na lugoye luyinza nakunyumira ogenda osaabuuka otyo omukazi omuganda atambula mpola ng'asiira yeesiisa nnyini n'otuna n'ogamba bannange kale nimala mufuna naye bano abaakaakati abamu bannange entambula yaabwe teyeegombisa namukwana naye okutambula empola mikwano tekyategeezanga nti bo tebaakuumanga budde era bwe walabanga nazzi kuno ng'omukyala asaayirira ng'oba ayanguyiriza ng'omanya nti olugendo lwagendako lwakabi lwaki yo kimanyi nti ne mu kugenda emugga gye baagoberiranga amazzi yatambulanga mpola mpola mpozi bwe walabanga nga atambula ayanguyiriza oba nga atemerera ng'omanya nti oluusi emmere gy'alese ku kyoto amazzi gaweddemu oba gabadde matono kimwangoyiza okutuuka amanga ayongeremu aleme kusanga ntamuye nga esiridde ebintu ebyenkunyonnyodde ebyo endege ku magulu n'omulenzi byamukolebwangako naye baabimujjangamu bwe yakolanga bw'asuumuukamu nga bimuggyibwako naye ye ate omwana omulenzi bwe tuba tumwambaza embugo endege oba ebibirabira bino tomussaamu olubu lumu lwokka olubu lw'embira luba lumu lwokka naye omuwala tuyinza kussaamu 2 ne 3 kisinzira entumbo nga bwe tuba twagala ebeere n'olwekyo kyekikyo ekyenjawulo enamba yange 773276 tuyina nno basenga abatendeke nja kuba banjulira ate mu maaso bwanga oyagala ttendeka mwana wo na buli kimu bingi nnyo ne mugenda kubeera nga mubimanya kino nno kitundu kyakubiri
nze Dr. Kebbi Baligyankona Balamaga. Katutandike ekitundu ekyokusatu. Guno gwe bayita Ssenga ne Kojja Buulirira. Ojja wulira ebintu by'otasuubiranga nako.